nga sinaba genda mu bibuuzo banange batadde ku WhatsApp nyine ebibuuzo nga bibiri byenjagala okusembyayo okusooka kwe kulaba nti obadde otunnyonnyola Syria kati ekulemberwa mu Sunni wandirowoozezza nti wandibaddewo kati obutebenkevu wakiri akalembereza wakati wa Israeli ne Syria naye mpulira Israeli ekyalumba ebitundu ebimu ebya Syria kati nebuuza lwaki ebalumba ng'ate bana bakulembeza tusinooza nti babalinako nnyo babalinako obuzibu n'ekyokubiri tugedde ku Saudi Arabia kati ate Qatar gundi ajagaza ki Trump kukyalayo kakati Syria al-Shara mu kuwamba obuyinza Damascus ekibinja kye yali akulembera kyali kimu ku bibinja ebingi ebyali biyeekera gavumenti ya Bashar al-Assad mu myaka egisobye mu 15 ng'abayeekera balwanyisa Assad obadde n'ebibinja by'abamukwata muntu ebisoba mu 10 mu ggwanga lya Syria kati oluusi byegatta ne byekolamu emikago naye bw'oddayo okumenya kabinja ku kabinja mu myaka gino oyina ebibinja ebisoba mu 10 ebibadde biyeekera kati ye yasukkuluma busukkulumi ku banne ate nga ekiki kye kimu ku by'oluvannyuma ekiki kye kimu ku by'oluvannyuma ate jjukira atandikira na mu Al-Qaeda n'alyoka ajja mu ISIS bw'atyo n'alyoka yeemulula okutuuka kati waali mu HTS eyamutuusa ku buyinza so agenda okuwamba Damascus ebibinja ebirala byamwegattako bwegasi ebimu ku byamwegattako bakkaanya ku kyakumuyamba kutwala buyinza n'esi ku ntalo zaabwe ezisukka wabweru wa Isirayiri wabweru wa Syria so kati bakyasinziira eyo ne baseketerera Isirayiri kati era Isirayiri ne bakolako obulumbaganyi era yo teyina bulumbaganyi butereevu kuba gavumenti ya al-Shara so kya mirundi ebiri nti oyina abo nga bali wamu ne al-Shara naye nga bo tebakwatagana na Isirayiri ate oyinayo n'abalala nga bo ebitundu ebyo al-Shara gavumenti ye tennaba kutuukayo tennabinunula biri mbamukwata mundu abalala so bakyola nti obulumbaganyi bukyagenda mu maaso kakati Trump omulanga gwakuba amuga nti oba oliawo singa okwatagana na Isirayiri musobola okutebenkeza bano abaviirako Isirayiri okuba ebikompolewuwo musobola okubanogera eddagala kakati kyekisooka ekyokubiri obuuza Amerika kiki kyeyagala ku Qatar kakati olina okukimanya nti Amerika bwetambula ne Saudi Arabia okumala ebbanga ddene ate yatuuka n'ekizuula nti Saudi Arabia eyinza okutuuka n'egiziniza ku ntoli zaayo yayina okunoonyayo abanywanyi beesobola okukozesa okuteekawo embeera nti kati olwaliro gwe ne bwokeera n'onvaamu waliwo omulala era Amerika kigikolera okubanga Saudi Arabia ne Qatar tebakolagana bulungi nga kyekyamazima Saudi Arabia ne UAE bakwatagana bulungi ne Saudi Arabia ne Qatar tebakwatagana bulungi nti Qatar Amerika egyeyambisa okuteekawo embeera ya Saudi Arabia obutalowooza nti ye mulungi yekkaali awo kubanga byonna Saudi Arabia byewa Amerika kumbi ne Qatar ebisobola kati ekitaaliwo mu gyensanvu kati ebisobola kati ate ekirala kiringa bw'obeera n'abasajja balina abakyala abasukka mu akuga nti kikola nnyo bwe baba tebakolagana bwe bakolagana basobola okulwanyisa basobola okwekobaana yabuuza yasuzeeyo bayasuzeeno kati ffenna bwe batolina gye wasuzeewo naye baba tebakolagana ojja butaala kuba olitasobola kubuuza kakati bwe baba tebalima bulungi kambuku Amerika kigikolera era yasekera mu kikonde emabegako jjukira Saudi Arabia yakulembera amawanga ago ga UAE n'amala okusibira kati ekikookolo olw'enkolagana yaayo ne Iran so awo Trump ali mu kye bayita oba America kye bayita strategic ambiguity nti yo kigikolera okuggusa interests zaayo ku nsonga nga tetunagivaako waliwo wano John Sali asinzira Bungereza abuuza nti olowooza al-Shara America etandise kukolagana naye kati ng'awangudde
si bwe ndowooza ndowooza nti America yayina omukono mu Al-Shara okutandika okukyusa ebirowoozo ng'akyali mu nsiko n'ava ku mulamwa guli ogwa Al-Qaeda kasita ebirowoozo byatandika okukyuka Al-Shara teyali yekka yadde ebikolwa bye biri ebikadde byali bikyaliwo naye era America kyali kigikolera kubanga balina omulabe abagatta ye Bashar al-Assad n'olwekyo ansa yange eri nti enkolagana tetandise kati mitendera gye gyawukanye nti luli President Trump yali tasobola kuyimirira na Al-Shara ne kati asobola bulungi okuyimirira naye. Alright, kamfuniwa n'ebibuuzo bitono Kamia Martin Entebbe we bali kutuweereza muni mukulu Oscar mbuuza ennyonyi ekolebwa si ki gye baagala okuwa America ekolebwa mu nsi ki abuuza nti ennyonyi gye baagala okuwa America ekolebwa mu nsi ki kambiyiteyitemu wane ebitono ennyonyi ya kampuni ya Boeing ya America bali bagigula ku Boeing okay ono nagamba ntya naye enjawulo nti eno eba tekoleddwa nga ya America ekoleddwa nga ya Qatar kubanga ennyonyi teziringa motoka nti ogenda mu coin n'ogamba mu mpeeyo yes olagiriza ate bw'olagiriza kuliko n'ebibuuzo musajja yali governor Nigeria Ibori kyekyamukwasa yabba ssente Nigeria ez'amafuta neyeekweka kati n'agenda alagiriza ennyonyi bwe yalagiriza ennyonyi awo we baamukwatira ne bamusiba yani mu kumwekebejja yakwatibwa bukwatibwa n'atwalibwa e Bungereza ne bamusiba. Shadrack Migadde Semakula ekaterero byakabanda kochi mu lugendo lwa Trump e Saudi Arabia yayogedde okujja envumbo ku Syria era n'endaba bannansi nga bajaganya nvumbo ki eziriwo nga kisanyusa bannansi singa ziba zijiddwawo. Dokita kiki ekiyinza okolebwa e South Africa abaddugavu okufuna omugabo mu byenfuna naddala ettaka? Ekisoose kiri ku nvumbo envumbo ezisinga ziri ku byanfuna. America olwaleero ye super power era yensi esinga obugagga bwe kuteekako envumbo ekosa ebyenfuna mu nsi yo nti waliwo envumbo zekuteekako nga n'omulala atali mu America atya okusuubulagana naawe kuba bw'anaasuubulagana naawe ne mu America tajja genda ekyo Obama kye yakola Iran okugituusa ku kukanya balyoke bakanye ku nuclear yagiteekako envumbo ezaasembayo nga ekampuni ya China erina okusalawo neetaaga Iran oba America nga kuba biri olondako kati business ekika ekyo bwe zifa economy y'ensi efa services nga temulina ne mutuuka ne ku ddaala nga n'emirimu temulina kati kangu ekyokulabirako nti Al-Shara agenza okutuuka okuwamba nga Assad takyayina na sente zisasula basirikale nga baba yekera basasula buwana n'abayekera baabwe okusinga abasirikale ba gavumenti era bamu kyekirwa kikyabanguyira okusala eddiiro. So obukwakulizo obwe buvaawo ebyenfuna bya Syria bisobola okuddamu okusituka kiba ky'abantu abadde bakuba enduulu. Ku kyokubiri abuuza ki ekiyinza okukolebwa e South Africa si kyangu era nja kukigatta n'ekibuuzo kya Dickson Kahama munnamateeka ate ng'era agasomesa wano mu Uganda ate nga yagasomera South Africa. Ekibuuzo kye naye abuuza nti ekyasinga okumuwisa nga ali South Africa ti emyaka egisoba mu 3 ng'addugavu bafunye obuyinza niyo obutali bwenkanya kyayise imbalance mu byenjigiriza mu byobulamu mu byonfuna bikyaliwo lwaki kati ebibuuzo bibiri bikwatagana obuzibu bwe buva obutali bwenkanya tebwajjawo mulundi gumu bwamala ebbanga ddene kumpi ne bufuuka buwangwa bw'abantu olwalire South Africa amateeka bagajjawo aga kugira omuddugavu okuwasa omuzungu oba omuzungu okuwasa omukyotala naye era kizibu okusanga races nga zeetabudde kubanga kyayingira mu bwongo bwabwe era nzijukira nga nsome South Africa waliwo mutabani wa Zuma yawasa Kaladi bakaladizi ne bamuvumirira ku mutimbagano nti kati oyinza otya ogenda mu famire y'Abazulu olw'okuba onoonya ssente kati nga bakaladizi balaba kiswaza Kaladi okufumbirwa njogera ku mukyota okufumbirwa mutabani wa Zuma abazaalibwa omuddugavu n'omweru nga balaba kyakwessa wansi okufumbirwa omuddugavu
naye gwe boogerako mwana wa president we South Africa. So kakati imbalance eyo ne mu bwongo ekyalimu ekirala means of production ezibadde mu mikono gy'abantu abamu tosobola keera nkya ne ziseeseetwa ne zidda mu mikono mirala. Kakati kijja kutwala akaseera, it will be a gradual process. Naye tulina okukkiriza nti n'abaddugavu abakutta obuyinza South Africa emu ku nsobi gye baakola kwagala kusooka kwegaggawaza mu kifo ky'okuyamba abalala. Singa bonna balina omutima ogw'amandera ogutalowooleza mu bintu. Omanyi kye nayogera ku Kawanga Ssemwogere ng'afudde, bantu batera nnyo kijuliza ku mutimbagano. Beauty of simplicity. Abantu okumatira n'ebitono. Kati obuzi bwa South Africa bwe yafuna abaddugavu abaagwa mu buyinza ate badda mu kugujuubana mu kifo ky'okukolerera abantu baagala kugaggawala. Owulira Zuma lumbu yagaa nti nange njagala nfe nga nzimbyeko akeeri. Kati omuntu ali ku ddaala lya pulezidenti bw'oba bulowooleza mu akeeri, bulowooleza mu faamu, bulowooleza mu golofa. Ensebe ekyayina ekizibu. President Wawulo gwe yakafa yobayitanga ejujika. Tusiibule awangale Ssaabasajja. Mbere bulungi mweraba.